Yes, natera bale ngo kyali ku Project Media TV ng'oli muwuliriza ate era ng'oli mulabi muganda wange nkugamba nti ekyo okola kyamaanyi nnyo ddala nga bw'okiwulira okubanga oli mulabi ate era ng'oli muwuliriza wano ku Project Media TV. Essaawa zino eno njagala ate tumire ku mikwano gyange mwe n'ebina abali Abu Dhabi, abali e Qatar, e Saudi, namwe abali mu America, namwe abali wanene e Kampala e Uganda, mbagala nnyo nga bwe mukiwulira. Essaawa zino eno eggulire limaze okutunya ku mmeeza zaffe eza Project Media TV. Teri ddala okuggyako lya musajja mukulu ayitibwa Isaac Ntege. Isaac Ntege abasinga tumanyi nga Aizon T muyimbi. Aizon T tumanyi ffenna abasinga tumanyi nga Aizon T musajja muyimbi era tukubidde obuyimba bungi. Essaawa zino twogerera agakagwa ku mmeeza zaffe gagamba nti abasinga tumanyi nga Aizon T n'essaawa zino kati aliira ku nsiko. Ntege aliira ku nsiko, Aizon T aliira ku nsiko oluvannyuma lw'okukakkana ku mukazi we. Essaawa zino ng'era yabadde manager we ayitibwa Snare owa Snare Music n'amuutula n'amuutula bubi nnyo ng'ekyokuttale kigambibwa nti mu kiseera kino Aizon T poliisi emunoonya bubi nnyo nga bw'okiwulira era amulabako ekirabo ky'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira. Aizon T yakakanye ku mukazi n'amukuba bubi nnyo n'amuyisa bubi nnyo nga bw'okiwulira. Yasise n'amukuba eriiso olirabaawo, eriiso n'asooka alikuba n'alivunza n'olivunza olirabaawo, n'amukuba empi n'amukuba kibooko olumaya n'adduka. Tekinnaba tegeerekeka lwaki Aizon T omukyala yamuwutudde nnyo nga bw'okiwulira okutuusa okumuvunza eriiso eryo. Ne fano Project Media TV amawulire tugenda kuba tugaleeta amalala webale kubanga okyatukumiddeko webale nnyo.